Akati ffe ekikulaga ffe tetubayita no bapukamingi, ffe tubayita abayimbi abatandika abato oba nassale. Kakati omuntu yenna abaako gy'atandikira. Kati ffe okubalaga nti tubeetaaga ewaffe twalonze okuviira ddala ku bajjajja paka ku bavubuka abatandika, ekyo nakibagambye. Era tuyina n'omukulembeze waabwe bamuyita Abudunnyugunya. Era omuntu yenna aba yeetaaze okwegatta ku Komawo n'okubeera ng'afuna ku bibala bya Komawo n'enteekateeka za Komawo. Gw'omuyimbi omuto yenna bw'oli gwe laba bulabi Abudunnyugunya omugambe taata neetaaga kubeegattako. Ekyo ekiraga nti tuli wamu, ffe tetulina gwe tusosodde. Buli muntu yenna tumwetaaga, kye kyatuggyeeyo nga tulaba waliwo obubuze, waliwo okubuzibwabuzibwa ne tugamba kati ffe ababadde mu music ono senga tunaamulekerera kijja kuba kikoze bubi, osanga bali tusalira n'omusango. Kye kitukomezaawo tusobole okulongoosa. Ffe tuzze kulongoosa, tetuzze kuwakanya, tetuzze kuggyawo, wabula tuzze tulongoose. Ekyo kibadde kigaanyi. Lwaki kadongo kamu abadde alinga bw'ali? Era taata waffe ono bwe yakkiriza n'agamba nti otyo nvuddeyo, kuba ffe tumwesiga, tumumanyi asobodde okuteekateeka ebibiina bingi, asobodde okuteekateeka abayimbi abali mu indasitule y'okuyimba abangi abayitirivu. Kakati bwe yaba yavuddeyo n'agamba nkomyewo mu nsonga y'emu gye nakola olubereberye, so kino takitandise butandisi wabula yakikola dda. Era ffe bwe twalabye avaayo n'agamba nedda, tuddemu tuteeketeeke ku bayimbi. Osanga kyekireese obunafu mu kuyimba, kubanga ffe tukireseemu ebbanga twali tulinnye ku buleeki, naye tugenza okulaba buleeki gye twalinnyamu nga music ayongera kukola ki. Kakati netugaka tukomewo, buli omu akwate waakutte. Kyova olaba nti bwe tuvuddeyo ffenna buli muntu alina ekifo kyakutte, nga kye tunoonya buli alina obusobozi obusobola okukomyawo music ono abuulirira abantu. Ffenna tubeere nga tukwatidde wamu. Ffe tetuzze kulwanyisa, tetuyina gwe tugamba nti ono tasobola oba ono ali bw'ati. Era tumwetaaga, tumulinze n'essanyu lingi, tumulaga obukulembeze bwa kadongo kamu. Obunyuma bubeera butya? Obwaffe si bwakulwana, wabula obwaffe bwakuzzaawo. Kadongo kamu olowooza akyalina amaanyi nga bwe yali edda benga mukuba ebisaawe, kati essaawe eno wakyaliwo omuyimbi waffe Kadongo kamu asobola okukuba ekisaawe n'akikyusa? Kakati ekyo kiyinza obutaba kyangu kati nga twakatandika, naye tujja kutuuka ku level eyo nga tugatta abayimbi nga 10 bokka, nga tetugatta n'abo bangi nga kati bwolaba enkuyanja y'abayimbi bayimbi nga 5 malamba. Tujja kusookera ku bayimbi 10 bokka, bakube esho nga nnungi nnyo ate nga yeegombesa. Ate twekutula luddawa. Kati gwe bw'obadde wano n'otunuulira nga munnamawulire, n'otunuulira abayimbi abo, ani gw'olabye ataliiwo eyatwekutuddeko? Era ndowooza bw'otunudde ogenza okutunula okuva ku muyimbi asooka paka oli eyatandika paka n'ono atandika olwaleero. Ndowooza abayimbi abo obalabye, olabye nga mulimu abavubuka, olabyemu abali wakati, olabyemu abaasookera ddala. Kakati nga muzeeyi wange bw'akyogedde nti tufunye omukisa oguzzaawo obwegassi ne bukomawo mu kadongo kamu. Kati ffe twegassi, kinjagala mumanye bannamawulire nti era tetunneekutula. Bw'onoowulira ye yeekutudde, manya ate oyo ndowooza mulala naye mumubuuze bibye. Tulaba nti wali obaddeko mu kibiina ki, kati mulimu byammwe naye ali mu bibye. Ndowooza ekyo taata wange kasita waali akiddemu. Kwegamba nze ndowooza ekigambo kya kikofiira singa obadde owuliriza okwogera kwange, tewali na nsonga lwaki tukiddamu. Twagala associations mu kadongo kamu ne wezinaawera 6 tetufaayo kuba tetuzze kulwana naye,
wabula ffe tuzze kumulaga bwe tukirowooza kubanga experience tagiina kati ffe tuzze kumulaga era ajja kulaba mu bbanga ttono nnyo nga tumaze okulayira wano ajja kutandika okulaba enjawulo ki kye bayita kadongo kamu omuteeketeeke ajja kukiraba obulidde ate era nze siina kumanya nga siina na bujja mu kintu kino nkikolera bantu ne bukeera enkya kikofiira najja n'asaba okwegatta ku komawo mukkiriza era mukkiriza era ne tumuteekateeka bulungi ate ayinsobola okulembera nti ate senga basobola okulembera senga lwaki twandibadde tuvaayo tasobola kulembera naye kati ye mukkiriza okujja ate ffe tumukyendaba ate netugira ki netuyiga okuva mu nsobi kakati waba ayize ate muntu munaffe alina omusayi ng'ogwaffe kakati muntu tuyinza okugamba nti wange ti ozise biri byammwe biwedde kuba kati ate tumanyi naki balonze bo bebamanyi kuba ayinza okuba nga yalonze nga balonda gundi abawagizi bakadonkamu naye ndowooza bulowooza exactly tugwega tukyagalana nnyo ekyo ajje nedda bye bakulembeza alina kubivaako Stable Smart Pro Uganda Limited tulongoosa ebizimbe ebya buli kika offices compound tusaze okulwanyisa buchafu mayumba gamwe banakyewa tuze kuweereza eggwanga wowangalira obuyonjo kikulu nnyo tetuli wala nnyo tuli wano Kisenyi tu mu kibuga tunyigire ku 0752477700 oba ku 0758710236 obuyonjo kikulu nnyo tujja kubagogola